singa tufuna omukulembeze omulala ayagala abantu be n'ayagala eggwanga lye, teri mukulembeze ayagala abantu n'ayagala ggwanga lye kubanga asobola okukola amateeka mu constitution bwetyo nga gali bwe gatyo. Kati FUFA bwe bayakusaba olina onoonyayo ng'akawumbi oba bubiri oba busatu okusasula abantu bonna ababanja FUFA generations. Onjala tukiza tugamba mpira guzanyibwa manaku, guzanyibwa ffe abaavu. Omuyimbi asobola okuyimba ne babeera mu myaka 60. Buli mukabi asobola omuyita ku kivvulu n'ayimba, tosobola kuyita andi mwesigwa kusamba mupiira. Okay, basobola nnyo mugamba mutya abali Kachumbali TV kanso bitambulira ddala bulungi nnyo. Gwe wonna gy'osizidde okubeera nti nno tulaba nkugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Kati nno oluvannyuma lwa press conference y'abannabyamizannyo okubeerawo, emboozi tugiteekawo, reaction twafuna nnyingi nnyo, abasinga nga mugamba mutyabajju. Eŋŋamba musajja temumuleetera ebizibu, abalala nga mugamba afa ki n'omusajja si yatandikawo mupiira lwaki tabivaamu. Enjagala munoonyeeko ate twongere okuttaanya ensonga era lwaki ensonga ziri bwe ziti. Then twawulidde nti waliyo n'okwekalakaasa kwa byannabyamizannyo, bagenda kwekalakaasa batya, bagenda kwekalakaasa ddi, ate nga n'omukulu atiisibwatiisibwa essaawa yonna twandimuziika. Ogamba bakunoonya oleka siro ade Kachumbali musala twali muziika. Kati kankule ekintu kimu, ekintu kufa nze mu ddiini gye nzikiririzaamu ey'Obuyisiraamu batusomesa ne batugamba nti ajaliyo omuntu tekeerezebwa. Mungu yakugerera ajaliyo omuntu kwe kufa. Mungu yakugerera nti oli wa kufa, tosobola kubuuka. Nabbi Sulaimaani abamumanyi alayhi wasallam, Allah yali yamuwa amaanyi agakomunicatinga na buli kitonde kyonna kye yakola ku duniya. Kakati waliwo yafuna abagenyi babiri. Nabo bakola bulungi. Nabbi Sulaimaani yafuna abagenyi babiri. Omugenyi omu yali Malakal Maut, malayika ejjamu emyoyo gy'abantu. Omugenyi omulala ng'azze omusaba ku ntambula enamwanguya okugenda mu kitundu ekyewala. Kati Malakal Maut ono bwetunulira omugenyi ono neyeekanga nnyo, negamba omusajja ono nyina omuttira embalala, for instance ate ali wano essaawa zonna nyina omutta mu dakiika eziddako 3 oba 5 oba 10 oba 2 ate nga nyina omuttira mbalala. Lwaki ali wano? Kumbe omukulu ono azze wano nabbi kusaba ntambula enamutwala mbalala, for example Malakal Maut malayika bagenda omugirawo omwoyo. So lwaki ngwetedde kasitoola ako nkujagala okukakasa n'okukakasa Abannayuganda n'abantu bonna nti Mungu bw'atutonda buli omu amuteekako olunaku. Bw'aba bakutonda ng'akutonda kuteekako ebintu eby'enjawulo. Emu ku byakuteekako kwe kuli ajaliyo. Ajali kwe kufa kw'omuntu. Onaafa ki ekinaakutta? Onfuna? Onaafiira ludda wa, onaafa ssaawa mmeka, onaafa lunaku ki? Mungu abikuwandiikako. Kaakati nange mutyaba sirina kyanjawulo kuba ndi kitonde kya Mungu. Olunaku lwe ndifa Mungu alumanyi, anaalinzita oba ekiwalo ekirinzita okitegeera ne bwe ndiziikibwa era we wakola ki? Weewali. So ekyo gamba nti ngenda kufa oba ntiisibwatisibwa tekisobola kujjawo Katonda kiyangerako. Bwe ndiba nga ndi wakufiira mu bintu bino era mwinja okufiira. Bwe ndiba nga siri wakubifiiramu nja kufiira awalala Katonda we yakola ki? Weyangerera. So eyo yakabadde kasitoole. Kati buuza kuba tulaba. Balamusiza nnyo bannyabo ne bassebo Bannayuganda bannange, mwebale nnyo okugoberera muto wange Kachumbali. Kachumbali oli muto wange, sikiwa nonsinga obukulu. Tosobola kunsinga bukulu. Omupiira tutoka tuddeko kemabega mu bulamu bwo. Omupiira wagutandika ddi era ogukubye otya? Because bwe tunuddeko ku badde nkufollowingako ensi z'otambuddemu ne ttiimu z'okubidde omupiira ng'ate ndaba okyali muto ate wabinnyuka. Siri muto nkubuulira. Kati kale gwompa emyaka emeka? Oyinza obeera ng'olinga tugambe kale mu 35. Ndi mukulu okusingawo. Olya buli bulungi. Simanyi. Nsoko tuyiseemu ku
bulambo omupiira kale it's a long story just to teme it's a long story naye kamgiregiremu nave Masaka nzalibwa omugenzi Serunjoji Robert n'omukyala Nakazi Josephine abagenzi mbadde nasomera ku Masaka Baptist gye natandikira akapiira ku KY Masaka nenzije Kampala wa coach Eddie Butindo Mukekero natwale Sweden Denmark nowe tusamba Gothia Cup Nowe Cup tusamba Dana Cup ne olugendo lunene luwanvu nembeera wano nembeerako mu Wembley Express nembeerako mu Kisanja FC 2 yali 2-7 Kisanja eyo yali timu ya President Museveni nayo ina story yayo nembeerako mu netandika kusambira mu Wembley mu first division Kisanja nakisambira ngeri mu first division ya Kampala wano ya Rubaga by then nali mu P7 ngosambira timu ya first division baita Kisanja nga bansuze wa coach Sale wali wankulukuko coach Sale coachinga kati amasaza coach Sale ne coach Dunga kubayita Dungu Simon oba Kapero bebali bandabiriye ebiseera ebyo ngera nga batutendeka ku Wembley ne Basadamu Baluwaga Basenoga n'abalala bangi bitwali na group ngabo yali awo nengenda ku Standard High School zana nengenda Ekitende nentandika kusamba mu Namwaya mu senior natandika kusamba ku timu y'eggwanga nali mu senior 3 timu y'eggwanga under 23 zonna kuba zinasamba lumu nasamba ku under 17 under 18 under 20 actually nalina captain wa under 20 nisamba ku under 21 ku under 23 nga nsamba ne ku timu y'eggwanga. Okapiira kali musaayi family oba just training? Simanyi saagala gamba nti oba kino naye kale nzikiriza nti mu kukula kwange kuno waliwo omukulu omutendesi ow'enjawulo gwe bayitanga Master Peter oba Coach Peter ku Masaka Baptist ayina skills yatusomesa zaali nnya but nzikiriza mu nze nti skills ezo ennya zaali sobola okukola omusambi omulungi yafa nazo gyali era yetonema wejje ffenna coach yali omu netonema wejje mwenna mukuze era bw'otulaba mu nsamba yaffe tonema wejje nga basamisa left nzoloza wa left basamisa right nzoloza wa right nange natuka kumala mupira natumanyi nakulu kwensambisa kutuufu gundi ezenya ange ezenya skills enya osobola zitematema muko tisobola zinnyonnyola kujjawo nga nzikoze oyina kumpa mupiira nopa newengukozesa nenkolaga biri ebintu bina naye bw'obimastaringa mu mutwe they can make you a great player. Ekitegeeza tusubire emyaka ejijja tugenda funa basita nga bavudde mu mikono gyo kuba kati skills ezo zimanyi ngezaako kuzipassinga on to different generations naye nga bw'omanyi environment ye Uganda sometimes olina mutendeka ayinza obutawagala kusamba mupiira n'abivaako kugamba environment doesn't favor okujjako abo abali persistent and consistent. Omwana omuzuula otya ng'alina ekitone for example alina abaana ewaka because eri kyemmanyi mu bazungu omwana akola bubuto nga asamba akapiira ne wano waffe tulina osobola nabalagira mwana nti noba omwana omuzuula otya obadde tetumaze olugendo luli mpozi tulukomawo neme kwongerayo gye neeyongera tumalirize tudde bwe nava ku bunnamwali nagenda ku Manchester United for trials mu 2008 ebungereza nembirako mu youth team yaabwe okumala emyezi gyali 3 najjukira nayingira ebungereza nga sirina visa ne baagala okumpa contract eya youth ne batusaba passport kale it is a long story naye nga bwagala tusale tugikatinge short nayingira ebungereza nga sirina visa omuntu agenda wakana era bagenda gamba wagendayo otya wakola otya it is a long story nga bwe nkugambye that will be for another day bw'onaaba oyagala ogifuna ofuna olunaku nga siri bize nga bwendi bonsanze nga naawe olina obudde tunyumye olugendo base ne banyabo mu mbuuliro beeyo sole mujaga baba bajagala ojja kuddamu nnooni nga bw'ozze n'onsanga eno kakati nenvaawo kaawo mu Manchester nembeerako ku Fulham nensambirako mu Yeovil Town yo nasambira ddala omupiira nensamba ne FA timu nene nga zinjagala
kakati biri private byali private by then because nali sinafuna nali nkyali mu system ez'abaana bato nensambirako mu Yovotown mu under 19z under 18z nembirako ne ku senior team nga traininga nabo because nali sina professional contract nzikiriza kusamba mipiira gya league ne nasamba FA Cup bwe nsamba FA Cup nalabwa abantu bangi timu nyingi ezijja nga zinjagala Yovotown eyo neyita Patrick Gwayamba kivuga government is a long story Patrick Gwayamba de nanyino Excel story no slogan ojja ku Patrick Gwayamba de nanyino Excel moyo negana bagala nyo reference bazo ganti musajja alimba ayogera bwogezi Patrick Gwayamba doyo nanyino Excel Soccer Academy yajja nanona ne wo muzungu yali yantwala nga sina visa yajja nanzibayo okitegeera kati alwacha akubbayo anti gambe kivola gambe story nene net ngambe nkuyisizemu kati nakomoye Kampala wano okujja okuddamu ofuna visa irira story endala oddeyo zireyo ne bambaninga emyaka 5 okutadda Bungereza kuba wali ozeyo linga tojirina ne najja ne invitation ya Sadna Mujuma yene mamwa visa n'agenda zinesigala wano nembera mu depression biki neza munesamba omupiira mu Bunnamwaya nengenda mu Elmeriki tipi mazembe nengula mu Elmeriki nengenda n'ekisambira nenva mu tipi mazembe nenkoma wano nembera mu Ngefuse Vipers nensambira nembera captain wa Express nembalira mpira mu Villa amene mu Kesisi so waguvaako kati nagumala kati atugende mu nembozi maso kati challenges zonna ze wafuna mu mupiira ze zakujjeeyo otandike campaign eno gy'olimu kakati nze nsuubira nti nyina ekyenjawulo n'abantu bonna abalala kale simanyi oba ndi wanjawulo oba nedda naye nyina omutima ogulumirirwa munnange nze nga mutyaba sente zemmanja fufa ziri milioni 10 ozibanja otya zewasambira kati sente zino zemmanja zijjira mu sente emiliyoni President Museveni zeyatusuubizanga zeyasuubiza mu 2018 nti agenda ziwanga abasambi ba ttiimu y'eggwanga ngenda kuweereza story eyo ojja kuteekako olaga nti fufu ezapprovinga nti gavumenti ezibawa yakkiriza nti bazibawa nti bazibawa era zijja buli mwaka mu budget sente zibafufa ebilioni 19 de 19.1 billion kugirako sente milioni 5 buli mwezi ez'abasambi abazanyira national team abazanyira era nali part of the national team era byonna nze sibijjukira kubanga ebbanga libadde ddene nga sambira Uganda Cranes naye ebirala nabyesonyiwa era nezo nezesonyiwa era nze njawulo okugamba nti sisobola keera kumakya neŋŋamba nti ngenda kufufa nti manja sente wabula nze ntunuulira system y'omupiira nentunuulira ne structures z'omupiira nentunuulira ne leadership y'omupiira nze what I'm advocating for biri ebintu bisatu accountability transparency inclusivity ne ku byonna ebyo biri bino ebisatu ebyo biri very key inclusivity meaning kyenkyemba ntegeeza nti we need democracy mu kapiira owulira atya democracy mu kapiira kiringa bwolaba nti buli nsi ezikuze zirina kye tuyita term limit omuntu kubeera ng'agenda kulemberwa abantu bonna any organized society omukulembeze alina okubeera n'ebbanga lewatandika newakuma ekituufu because nzikiriza nti buli mukulembeze alina byasobola okwongera ku development ya either association society unorganized society or a country owulira kakati mu ebyo mwe tugambye nti Maguga akulembedde emyaka 12 kati guno gwa 13 actually guno atambula gwa 14 mu bukulembeze ne wobeera mukulembeze mulungi enkana wa abantu batukeseera nga they demand for change tebamulonda anti kyegugamba inclusivity nti kati awo tugenda mu electoral codes nefufa statutes mu mateeka g'omupiira aga Uganda gayina okubeera in line with the FIFA aga FIFA gagamba nti omukulembeze wa FIFA wa waggulu alina kulembera myaka 12 byebisanja 3 mu myaka 4 nfuna ye omukulembeze kati Infantino agenda vaako Maguga asigaleko nenga yo yamusangako webale nnyo gwe yasangako yagenda vaako ate yamukole ki kati abantu bonna mu society yonna abantu bakisane baba badimandinga enkyukakyuka because batukkiriza nga tugamba nti buli mukulembeze alina ebirungi n'ebiki ebibi we don't send Magota alina birungi byakoze we appreciate abo byakoze
ng'eggwanga. But time comes ng'abantu baagala kulaba ku bukulembeze obulala, and what they can, omukulembeze omulala ajja naki? Agenda kujja ne bad influences, agenda kujja ne bad leadership, oba ayinza okubeera nga is going to become a threat ennungi. So ekyo kya buntu kituufu, ntegerekese. Kati bwe ngamba ati inclusivity nti FUFA n'omukulembeze bwa Moses Magogo baring fencing okulonda okwo nga tosobola kubeesimbako okujjako ng'oli kitundutundu ku bo ku executive ye ali ku executive ye n'ojja n'obeesimbako tosobola. Baakikola batya? Kyenagambye nti oba weetaaga ng'olina obudde, simanyi programu ye ya budde ki, tugende mu maaso, simanyi programu ye ya budde ki, naye baakikola batya okwesimbawo mu FUFA electoral codes. Olina okufuna ba recommenders basatu ab'omupiira. Ku ba recommenders abasatu abalina okuwa recommendation okukkiriza okwesimbawo kuliko ze tuyita clubs ezikola Premier League ya Uganda Premier League ziri 16. Ofuna ku club emu n'ekuwa omukono. Ogwo tegusobola kubula. Kuba waliyo ezitakkiriziganya na bukulembeze bwa Moses Magogo. Kati waliwo ze tuyita interest groups ezikola omupiira oba eziringa association, ezimu ku association nga kuli interest groups kuliko beach soccer, kuliko futsal association Uganda, kuliko Uganda Football Players Association, kuliko Uganda Referees Association n'endala. Naabo olina ofuna omukono guki, and it is very possible ogufuna, era abazibanga bagufuna. Kati ogusembayo okubeera omuzibu okufuna gwe gwa regional associations. Uganda ekolebwa regions, omupiira gwa Uganda ekolebwa regions 8, okuli Buganda, okuli West Nile, okuli bwezityo zezikola omupiira gwa Uganda regions 8. Kati zirina ba chairman, regional chairman abazitwala. Kati amu ku abo 8 alina okuwa omukono, naye how does it become tricky okubeera nga tosobola kugufuna? Magogo bw'amanya tugenda mu kalulu, agenda ku regional 8 zonna n'aziggyako omukono. Bonna n'asooka bonna n'abajjako. Kati bw'ogenda ku regional n'agamba Muneze nawadde candidate, nange nawadde candidate, nange nawadde candidate. Kakati lwaki tebasobola kugukuwa? You cannot sensitize them because but direct beneficiaries of the federation. Abo bachairman bennyini bali ku payroll ya FUFA. FUFA bwe beera na trip season zola Uganda egenda wa kuliko afuna group n'agitwalirako aba privileges, aba contracts. Kati ogwo gwe gulemeseza buli muntu yenna okola ki? Okwesimbawo. Ekyokubiri olina okubeera ng'osavinze emyaka 4 mu top management y'omupiira ku executive committee ya FUFA. And how do you become an executive member of FUFA? It is another story. Nakyo kizibu. It is very, olina okubeera ng'obadde executive member, ofuuka executive member mu mateeka ga statutes ga FUFA oba mu constitution y'omupiira gwa Uganda. You must have been an executive member to become an executive member, meaning kigambye nti baring fencing okulonda kw'omupiira gwa Uganda. Inclusivity neebula, democracy neekola ki? Neebula. Oba ntegeerekese? Ako bakategedde. Kati nze Mutyababye, what I'm advocating for bye bimu ku ebyo okulaba nti singa tufuna omukulembeze omulala ayagala abantu be n'ayagala eggwanga lye, teri mukulembeze ayagala abantu n'ayagala ggwanga lye, kubanga asobola okukola amateeka mu constitution bwetyo nga gali bwe gatyo. Amateeka gano baagakola bo balabawa abaagakola. Nange sijja kulimba, kati nange sijja kulimba. Magogo abadde mu executive, yali mu executive ya Mulindwa ne bakola ebintu bino, Magogo n'anyweza Natti. Wamala ofuna obukulembeze n'ayongera okunyweza Natti, nakati ayongera kunyweza Natti. Baba ngenda kubuuza nti mu kintu kino olinga tugambe nti n'oli mwana muto, abasajja nga Bamulindwa, Bamujibu baliriddawa. Anti kakati njagala okukubulira nti there is joint efforts ezigenda mu maaso mu ba ex-players, mu ba administrators. Gano amaanyi g'olaba gatambula si ga Mutyaba ng'omuntu. Sina maanyi, ndi munafu nga wonsanze wano. Onfuna? Naye kikulaga nti waliyo forces eziri emabega ezijoininga ensonga eno ezaagala omupiira gwaffe gukole ki? Kitegeeza gwe bakufrontinze. Webale nnyo. Nze neesaddaaka. Naye nga bwe tuba tutudde mu meetings tubeera bangi.
anti wali obuzibu nti gwe front ate ekyokubiri ng'ovudde ku kyokola nti nze ndi fronted n'abasambi gye bali aboogera lwakuba kale eggwanga lino Uganda abantu balina osooka ne bakukkiriza bwe batakukkiriza ng'abantu tolina kyogenda bagamba bakiwulire bangi boogera Majoga omulabye ayogera Jjajja Walu ayogera Diaga Misiza ayogera Ochan Patrick ayogera bangi boogera ne voices tezikola ki zituuka teziwulikika ekyokubiri ne mechanism engeri gy'okikolamu kati nze mutyaba nakkiriza nti kuba kati ekirala kyennyina ekyenjawulo n'abalala maybe nze nyinza okuba nga I can fund my own self nti ezo interviews nsobola okuzikola bw'ogaba press conference nsobola okugihostinga onfuna so it becomes different n'omulala agenda okubeerako alina platform etaliko na numbers abantu namba dayina kugamba omusajja nga ba David Obua muli nabo kati tewali muntu n'omu kati nkubuulira ali ategeera obulungi atali agadde kulaba nkyukakyuka ng'ejja mu mupiira gwaffe era mu meeting ze twali ne bajjoje Semogere bujja tubagamba nti Mutyaba obeera wekka Semogere namukaka Rebecca Olwen namukaka Musoke Simon namukaka these are legends Yakubu Rama namukaka these are legends of the game abadde mu mupiira ba Jackson Mayanja tubeera nabo mu meetings nkubuulira honestly speaking baze sirimba Basamu Simba tubeera nabo oluvannyuma lw'okukola bino byonna Bamujibuka tubeera nabo omukulu ye kuba message zimutuukako takubira simu n'agamba banne eki kye mwetaaga tugezeemu saagala limba bannayuganda asirise busirisi avuga bbaasi ye mwateeseteese okwekalakaasa mwakutegese kutya era kugenda beera possible kutya nga yali mu administration yali mu gavumenti buli kimu kati kiri ekyamaanyi gali agali ag'enjawulo Ingina Moses Magogo tukkanya tukkiriza nti gakendeera era kyovula nti kati ate amaloboozi geeyongedde mangi because we were intimidated by the influence of the speaker kati amaanyi tukkanya tukkiriza nti mu gavumenti amaanyi gakoze eki gakendedde kyovula abantu kati bali determined to talk tukama tuli atubadde mu mugongo gwange nga gye amaloboozi gyekakola ki nga beekwese boogera mu kati batandise okukola ki okuvaayo recently waliwo audios ezafulumye nsobola ozikuwaako n'owulira nga bawazza babanja bulijjo Ntege yakoze ensobi saalagadde mwogera because Ntege alinga diversion mu process eno Ntege yakoze ensobi najja n'agirega Majwega gaba ne musasule omutwalo gwange ogwaddola gwenkola ki abanja ye gwaddola yaganze mupa omutwalo gwange yagamba gwabanja newaza agamba abanja omutwalo abasinga babanja muki mutwalo zimini 36 okitegeera kati fufa eba yakusa ino noonyayo ng'akawumbi so oba bubiri oba busatu okusasula abantu bonna babanja fufa generations sinagamba nti muntu omu babiri oba generation emu yebanja kitegeeza si tiimu emu nti abantu oba 10 mijiji fufa kati saazi eri mijiji gy'erina okusasula abazanya gundi eno mujiji guno mujje namwe mujje n'ogoba Falumia weeguli sente zino badde bazikolamu biki mbankulimbye kakati Jjajja Walu yavuddeyo ng'abanja naye Ntege yakola ensobi Majoga bwe yagamba nti abanja Ntege n'agamba nti n'ava ku mulamwa ogamba nti Majoga obanja sente meka tuyinza kusasula tutya naye tubadde tukusasudde naye Majoga how can we help you nga federation ate ekyo yakireeta luvannyuma n'agamba nti wasasula miliyoni eziwera 3 mu Azaamu waddanga mu kutwalayo bakazi kati that was a very big insult eri football fraternity era bamusasula nga abanja ze mwasasula mukakata kozikola mu kyenjagala obona oba yazira bubi sente zibazize kati obanga anyoomye abalala era ekyo kyasipakinze debate mu media platforms ez'enjawulo abaana omupiira ne bagamba naye manager Ntege amanyira abantu b'omupiira ate nga bo balya sente zaffe lwaki atumanyire okutuukawo ge maloboozi bajjajjawo ne bavaayo ngenda zikuweereza audio zogenda ziwulira naffe tubanja n'agamba ne Hassan Waswa abanja nalele kati bavuddeyo Majoga bwe yavuddeyo fufa neereeta Tony Mawejje ne Hassan Waswa to defend the federation nti tubanja kitemu banja that is divide and rule kitegeera naye ina amapeesa gaayo si gundi sibe kulwanira mu kkomera webale nnyo kubanga era mujja sigalayo muki mukomera kati abo ne babeera nga bakozeseza okubeera nga bagenda kulwana their own kyova olaba saagala bakomentingayo nnyo kubanga bo
twalinga nabo mu campus bamanye embeera gye twali bwe baba bagyerabidde essaawa zino olw'okuba bali ku side ya FUFA. I have no comment about that because sobola kera ku makya nenjogerera Hassan Wasa bubi oba Tone Mawejje buki because tubadde mu field zonna ennaku ngetulumira waki wamu kati sobola kudda ku TV oba ku radio ne muteeka mu mboozi yonna. Kambuuze mu kulabako omupiira wagusambako buli kimu okimanyi ki ekiremesezza omupiira gwe Uganda bw'oba olaba ng'oggyeko oba bukulembeze oba ekisooka mu byonna anti katolaba omupiira unorganized society yonna ekola policies without proper policies temusobola kutwala kintu kyonna mu maaso because bw'otunuulira structures z'omupiira gwa Uganda zilacking and the only thing they are lacking is ziri fundamental bintu bitono nnyo. It is just funding and whereby the government funds and football itself funds. Mpira gwennyini guyina ssente ezaagwo ne gavumenti eteekamu ssente naye ssente ezo tezituuka ku grassroot. Ssente ezo tezituuka mu district football associations okurunninga their own activities. Omupiira guno singa tuguteekamu ssente gavumenti ne tugisaba eyongeremu ssente oba mpulikika ne tugisaba gavumenti eyongeremu ssente omupiira guno genda tukeseza nga tusobola okufuna omusambi wa Uganda oba omusambi wa liigi Vipers negula omusambi milioni akawumbi ka ssente ng'emugula mu Villa negula omusambi okuva mu Bolobolo oba negula omusambi okuva mu Kaluvalo oba negula omusambi okuva Luddawa nemugula milioni 5. Omuntu ono anawulira nti omusambi bamuguze milioni 5 omuwagizi ajagamba kangenda musajja ndabe ku musajja ono afaanana atya. Ekituufu nze njala okuwa example nga ngenda mu ttiimu ya El Merreikh ey'e Sudaani eri waggulu Sudaani ya waggulu eri y'Abarabu bangula emitwalo gya $12 bangula emitwalo gya $12 bwe bangula emitwalo gya $12 nagenda mu ttiimu naye ng'abawagizi bajja bayitivu nnyo ku training yange yasooka nga balabe omusajja akasavuka ke baleese because I was young, I was small, I was short ninga bagamba yali highly skillful ne bajja first game yange nakuba goalo 3 mu first game. Yes nakuba goalo zaali 3 ne bankuba ku bipande ne banyimba ne bankuba n'ennyimba ne banjagala nnyo abantu b'e Sudan nnyo actually up to date ne bogenda so ne babuuza nti musambi ki Uganda gwe muyina gwe tusobola okukkiririza mbajaga nti akasajja kamutyaba kale kasamba muki omupiira sagala kwenyumyako bawulira jaga nesuddiya bagugolinge bajagama nesuddiya ne of course bino osobola okubuuza osobola okukola research owuwo kakati ekyo nkulaga nti singa naffe tukola ebintu ebituufu liigi nebeera well funded ng'omuwagizi wa liigi tafuna milioni 6 it is a shame awangula liigi ya Uganda afuna milioni 6 awangula abasembeyo bano bafuna emitwalo 5 season namba yonna nofuna emitwalo 5 nga tegasobola kugula mazzi ku kisaawe season yonna asemba mu liigi bano abasemba ababiri oba basatu bameka bafuna emitwalo abaddayo wansi abaddayo emitwalo agaaga naye nga ntono kakati babeera bagenda kugula batya naye ng'omumanyi ssente mmeka Diru FUFA gye yasayininga UPL gye yasayininga ne Star Times tebamanya abantu kati kankubuulire UPL yasayininga ne Star Times $7 million $7.4 million buli liigi ya Uganda buli mwaka yali badde egenda mu biliyoni 2 gavumenti nayo nekweyongereza ku ezo yali badde egenda mu biliyoni 2 for 10 years sente ze baasayininga weewuuze sente ziraga luddawa sijagamba nti magogo yazirya kubanga ekyo buli asayagala kimensioninga mu kamera olejaga abantu batusogamba nti mutyaba abeera so personal nejjukira mba njogera facts era bazirya ne baani waliwo UPL board awulira n'obeerawo ne FUFA UPL yene yali badde independent mu kulwaninga omupiira nga endala zonna bwe ziri associations ezirwaninga omupiira ne UPL bagiteeka wansi wa federation eringa yerwaninga omupiira ate nga yali badde regulatory body maama akwatira ku mwana tegeza byebimu ku ebyo byoyagala bikyuke ati byonna bino biraba bingi bwe tugamba ogenda mu nsonga z'omupiira tosobola binyonyola n'okola ki n'obimalayo wagamba nti nno
watuuka ne ku seeri kubwa. Kakati kankunnyonnyole. Naye we natuuka ne ngana ne lwaki tebatusasula ssente zaffe ate ssente zino tuzifuna ese gavumenti ezifuna. Nina we nagenda ne banzibirako nanga ssente zammwe tuzibawa. Nga muzituwa nti owa kanagenda amini kankulage ebitabo ssente muzifuna nga babindaga nga ssente bazituwa naye nga tetuzifuna ffe ng'abaki. Nengenda ku mukutu gwa Facebook by then 2021 nemmanja ssente ezo. Magogo nave nakola story egamba nakola statement egamba ti musamba mubanja biki you played shit football na gundi yo nagira abantu musamba bogasi football webale nnyo mubanja biki yali adda mu nze statement nali nkoze ne mugamba ngenda kuwa ne banga nga tusasudde ssente zaffe I'm going to give you 72 hours if you don't pay our money ngenda kujja kufufa manje. Ningenda kufufa okubanja ssente. Magogo yakola order ne bankuba miggo naye nga bankuba emiggo ng'ekinkubye emiggo video ogitogera ku YouTube oteekemu mutyaba nga bamukuba emiggo ojja funa video ezo. Ekinkuba emiggo kubanja ssente ze nakoze eki ate nga bakuba X International bakuba badazanye eggwanga lye ne mu Uganda ne mu mupiira gwa Uganda nga bamukubira ku kikebe ky'omupiira. Awulira ine ngamba abantu bano bwe batabasobola kumanya nti naffe tulina value because mupiira muti ne naago baddemu agute abagulina value gyagwongeddeko. Bwe mubeera muli mu training mweteekateekera okuzanyira eggwanga zo facilitation ziba zitya? Nawulirako abazanyira nga bakomplaininga biba byanjawulo nnyo mu mirembe egy'enjawulo. Bwe twali nga tuli ku mulembe gwa Dr. Lawrence Mulindwa twasulanga ku Sky Hotel enaggulu. Enaggulu ya bbeeyi. Mwasulamu yaawo manyi yaawo ali ebukoto awo bwe wati awo enaggulu seeyo eri bayitayo batya nga ku bypass Entinda eyo n'oddeyo bayitayo neerabidde bayitayo gye twasulanga era gye twavanga actually camp gye yabeeranga ya Uganda Cranes for a longest time. Omulembe gwa Ngine Moses Magogo bwajja bwakwatagana ne speaker Anita Mongo. Anita Mongo yalina apartments ze yali azimbye ekisaasi ne bakwatagana ne Magogo ne bazifuula residential place oba hotel ya Uganda Cranes ne bagyeguza. Amongo n'agiguza fufa $1,300,000 n'agiguza Magogo bagigula $1,300,000 $3 ofuna bwe bombi nga 9 bwe bagimuguza ne bagifuula fufa hotel Kisaasi. Ntegerekese kati camp ezaddako zonna ne bazikyusa. Luli fufa yasasulanga Sky Hotel kati ne babeeranga fufa yeesasula. Ebeera ekomezaawo ssente mu ggwanika. Webale nnyo. So basula mu kambi eyo naye complaint eyali mu kampu nze we naliyo we nasula enjogera ku kyenasu ku bbanga lye naliyo we used to share bathrooms nga rooms weziri naye nga bamanyi oli akola apartment nga mulimu toilet kati nga zino rooms 4 sharinga toilet emu n'ekinaabiro kimu. Kati ku level y'abasambi b'omupiira abali ku national team omuntu atukosambira ku tiimu y'eggwanga aba takyali common person abayitaga VIP treatment because olojja musanga asambira mu club ng'emuwa ssente ekigenda nze nasambira nga mu Elmerick nga nfuna $1,000 omwezi million ate nga otaddeko ne bonuses otaddeko ne allowances oba tokyali mu level buli mwezi esula mu loogi ya $2,000. Wasambira ebbanga ki? Nasambira emyaka 2 nengenda mu Tipi Mazembe nengula akakadde kaali kamu $2,000. Kati yonge kuwa mmeka? Tipi Mazembe nali nfuna $2,250 buli mwezi. Yes sir. Basajja Uganda nga muli b'amaanyi. Musinga ba member wa parliament. Kisinziira kati Onyango afuna ssente meka. Yanza kwafuna $1,000 wabanga bbanga lyamazenzo kubanga afuna $3,000 zimiliyoni nga 10 ezigwamu omwezi. Bannange kati olinayo omutaaza nnyo omupiira
sirina. Lwaki? Batraininga naye sisobola kubakkiriza ku environment egenda mu maaso mu Uganda. Ate egenda beerawo lubeerera egenda kukyuka. Anti kankubuulira omupiira no njala tukiza tuga omupiira guzanyibwa manaku, guzanyibwa ffe abaavu. Anti kati kankubuulire percentage, anti kati omupiira olaba njala tupimira mu percentage. Omupiira omuntu okkeera ku makya n'abeera obulungi mu mupiira, percentage ababeera obulungi ku 100 kuliko 3. Ekyo kyo kituufu lwa environment ya Uganda the 70. Kubanga lwaki ngamba nti sobola kukiza mwana wange sama mupiira, oba ogenze nga muzaala oba obulamu omwana obutadde mu kugezesa, asobola ozannya for leisure bwekikwatayo nekikwatayo, naye nga omwana oyo omukuza omuzimba kufuuka kintu kirala mu bulamu. Because njala nkubuulire tomazeemu maanyi abadde n'omwana ng'agenda mu mupiira. Ndi honest eri eggwanga lyange. Kale ate gwe olina connection, olina experience, olina buli kyetaagisa. Omanyi lwaki njogera out of experience? Because nina be nasamba nabo. Boolaba manyi gye bali mu gurupu yaffe ffenna nga bwe twasamba omupiira. Navaamu nze, Sadamu Juma, Luwaga Kizito, Ssennoga. Nyoza twasambanga bana. Nyoza twalinga bameka. Twetuwera 30 ameka? 30. 30. N'omusobyo ne ku kyalo kwonna kwaleka baali basamba muki omupiira bali luddawa. Kale kituufu nange amasomero njagala otunule mu liigi ye Uganda. Okimanyi nti mu Uganda wano tuli mu Uganda ng'omusambi oggula emmotoka aba w'amaanyi ku club. Emmotoka y'emiliyoni 2.5 oba 3. Ku club kituufu. Tunuulira liigi za Uganda mmeka, basambi mmeka abalina we basulanga wuwe. Bakochi begana mmeka ayina ennyumba nti kale yazimba ennyumba yiyo ya mitwala ya miliyoni 6. Kale tugambe koze yebeera etandikirwako. Aguza akataka ataddeko ennyumba wasula bameka. Kati toyinza kuliza muntu toyinza beera mu environment gye tulimu engeri ebintu gye bikolebwamu n'omwekale gye ng'osamba omupiira, because abantu abasinga bali bubi. Kilabu esasula omutwalo gumu olunaku ogwa allowance ye transport. Abana Uganda majority bodda kwa village salary eye Uganda wano eri ku mitwalo 3 omwezi average. Kwa kilabu esasula wano kanzi kugambe Vipers zisobola omusambi miliyoni 3 2 emu n'ensanvu. Kesi sesobola ko musambi miliyoni 2.5 miliyoni 2 emu kitundu emu nsanvu n'ataano. Villa esobola omusambi mitwalo 5 nsanvu kakadde kamu kitundu. UR esobola omusambi miliyoni 2 ze kilabu esobola ne Bull ze kilabu meka. Kilabu 5 zisasula abazannyo ngabo enkusomeje yaddeko. Kilabu endala zonna mitwalo 5 3. Abala tebasasulira kwadde emwaka mulamba. Kilabu neegumalako ng'esasuddeyo omusambi mitwalo 3 emirundi 2 n'akolera omwaka mulanga afunye mitwalo 6. Kati how do they survive? Abala tebasasulira ko ddala mwezi mulamba. Kuba omuzannyo amwetaaga Heroes waziwulira Calvaries bwe zityo kilabu zinnyingi. Babeerawo batyo because batraininga nnyo. Kati abasinga basurvivingira ku mutwalo gwa ssente. Abamu traininga kuva ku makya n'aguleta ssaawa 10 ez'ekawungeezi 10 nga bali kuseba gulinzi. Kyokka mu wiiki olina training emirundi ng'ena. Nnaku 7 pia tetuwummula. We train for 7 days. Buli lunaku otraininga. Kati aba agenda kukola ddi emirimu emirala? Tolina ky'osobola kukola. Njagala ombuulire, how can you encourage your son ng'otegeera to go into such an environment? Fe abagiyitamu ne tubeera success ne tubeera twali a bit lucky. Sijja kugamba nti fe abaali bamanyi. Because era omuntu kati ayuza mwakikola mutya. Sijja kugamba nti twali tumanyi because ffenna mu nsi obulamu bwaffe tetubiinako kumanya. Sisobola kwewaana mbuzi na traininga nnyo because waliwo ayinza okuba nga batraininga okunsinga. Sijja kugamba nti nze nali ABCD wabula nze nzikiriza nti benna kubeera kugaidinga kwa Mukama Katonda yakutonda. Mugenda kukola mutya okulaba nti nno abazzukulu bammwe batuuka mu kino kye tuliko era mu audio zengenda okuweereza ogenda wuli ajajja waliwo ng'agamba katola abaana baffe balisangawo mbeera ki. Kogwe bubeera tugamba nti omwana we asobola olwo aguzannyira mu Kimanya FC. Kati nze nyina ttiimu. Nze nyina ttiimu nefufa temanyi nti nyina ttiimu.
Oyina tiimu eyiyo? Nyina tiimu. Eri mu big league mu anti kati olomba bwadde gundi kulu era bagenda ginoonyerezaako bakuno tebajja mmanya naye nyina tiimu mulisamba mu ligiya wano esasula nyina eri wansi siri eno waggulu nze njogera kyensobola z'abasambi nange nkubuulira kubanga ligi gye ndimu sente zensobola mbasasula lwe basambye kubanga nze just nkikwesa passion nti nyina equipment bajje ba training okitegeera bajje babeerewo we batyo eringa academy ogulumi oba just kubeera mu mupiira nagwagala nti osobola okuwayo ka kickback okitegeera kubanga omupiira gwavuwaza nange ngutya ngutya kubanga it is too expensive. Gwavuwaza gutya ate guyingiza. Football is business. Omupiira business. Abalala bonna bakutwalanga business. Fa bakutwalanga leisure wano e Uganda. Kumala budde. Ate ebyo bintiisizza. Wabadde manyi nti abaana baffe nga nange njagala omwana nga azannye abeereko nga ggwe. Kankunyumiza ekintu kimu. Goolo bameka bwenza okuinspiring bameka ba inspiring abaana Uganda osamba omupiira. Olaba mmwe mukaaba. Mpaayo figure ng'oggyeko Onyango, ng'oggyeko Ande Mwesigwa, ng'oggyeko Ibrahim Sekajja, ng'oggyeko David Obua, Batabayire South Africa, Jibe Kalule, Dani Ntale, Semwogerere, njagala ojajja waalu Brian Omoni kale nzo batamanya bamale njagala onyongere figure endala that one can inspire your child era bonna omupiira bonna boyogedde era bebo bensi bebe kati niyo omanyi bameka basamye omupiira mu myaka 3 emabega mu Uganda enamba yaboloza eri mmeka abayitirivu bw'obanga tosobola kumenyayo bantu 50 lwaki obugambolinga n'obulamu bw'omwana we anti nze ugaye masomero gonna ge nasomera kwaliko ttiimu ez'omupiira ez'amaanyi netwalina abaana nga basamba nesina gwe mmanyi nti asambira weno kati nze kankwe awantu awangu nze nasomera mu Kitende nzikiriza nti Kitende mu Uganda kati ng'oggyeko zino ezizze nga Zebukedeya za Muusi ezizze kati right now ziwuddo Kitende yali power house mu mupiira gwa youth gw'abaana abato naye njagala nkubuulire nti bonna betwali nabo by then abayise mu system y'Ekitende bali luddawa ogyekera waalu okwi twalina Mike Serumaga twalina Steven Bengo twalina Saddam Juma kitegeera oza twasambanga ffeffekka osanga ne banno bewasama nabo omupiira nga bw'oba tolina mutima gwa buntu bulamu ogenda mwekweka uyiteko bayembera gyalimu netujja ntusambira mu maclubs nga zi Vipers betwasama nabo bali luddawa bw'obagamba obakuŋŋaanye can they inspire your child to play football so kiki weetaaga gwe ng'omuntu obudde buno twetaaga nze nga nze sinze abalagamba kiki mulowooza kyemwetaaga kiyinza okukyusa omupiira gwa Uganda kyetwetaaga nga bannayuganda kwe kubeera nga tufuna omukulembeze ow'enjawulo omukulembeze amanyi ennaku y'omupiira omukulembeze asobola okutegeera abantu b'omuki omupiira because abantu omupiira banjawulo nnyo omanyi lwaki banjawulo nti these are artists bayina enneeyisa n'enkola y'ebintu nga eri sophisticated yaabwe okitegeera omuntu ow'ekitone engeri gye bamuhandolingamu si gye bahandolinga abalala omuntu w'ekitone akozesa nnyo ekitone kino n'ayerabira ebirala byalina okukola mu bulamu amaanyi gonna n'agateeka ku kitone kati ate ebitone bino biggwawo naddala ffe ekyaffe eky'omupiira kiggwawo at a very tender age ekiringa ky'abayimbi omuyimbi asobola okuyimba newabeera mu myaka 60 buli mukabi asobola omuyita ku kivvulu n'ayimba tosobola kuyita Ande Mwesigwa kusamba mupiira tosobola kumpita muti abantu ogenda kuddamu onsambisa omupiira sikyasobola ne bw'okola otya pozi oyagala kunzita kituufu tosobola but that is life mu bantu abali mu bukulembeze bw'omupiira mu departments ez'enjawulo bani boolaba ati si boyinza okulikomendingayo nga basatu bogala ati senga tuwaamu nze njala okukubuulira omukulembeze abantu abakulembeze naddala nga abadde oba wa mupiira nze tunulira
ba Hassan Waswamba tunuliyanga abantu abasobola okukyusa omupiira gwaffe batone mawejje bali mu federation singa Magogo yali atwagala ngabo omupiira yali badde abo abantu bamawejje asomye Waswa asomye nga bateeka ku executive ku positions zikola decisions mu mupiira singa yali atwagala abanga ayagala abantu omupiira naye mupiira yajjayo omuntu omu n'amuteeka ku nga actually yamusanga namu bwe nsobola okugamba nti ali mu kifo ng'asobola okutegeera banne Edgar Watson ye CEO wa FUFA abalala bonna bali mu bifo by'abawalaala abali ku executive bantu bakola decisions nga tebabeesinze nga tebategeera na muzannyo gwa mupiira guno guli supposed kubeera gutya okitegeera atya competition because antu omupiira bali visible abantu bajja kwebuuza naye gwe yagusamba agumanyi Magogo yasamba ku mupiira akatonotono si yali amanyi nnyo naye yasambako mu Kinyala ne mu Mutunda Lions nenga si yali awo yali talented naye football is a game that gives opportunities to each and everyone and mu bantu bya opportunities mulimu Magogo because togenda kunima nti Magogo akola is an engineer is practicing nti Magogo yali agenzeko n'akola mu bwa engineer Magogo bulamu bwe bonna abadde mu mupiira naye nga yasoma n'afuna ne degree mu engineering so onfuna ne gumuwa omukisa gumugaggawaza gumufudde ow'amaanyi that is football it gives opportunities to various individuals naye ate Magogo ekifo ky'ogwa appreciating n'okuguddiza ate ba stakeholders abakulu abasuppressinze n'abatekamu divide and rule n'asobola okugufuga n'agulinga fence nga n'agweddiza n'abo Nachiwala kati njala okuwulira I'm sorry to speak about Nachiwala change but Nachiwala can become a former president tomorrow David Obwa cannot kulokubanga yemu ali mu executive naye nga teyagusambako Ibrahim Sekajja cannot become a former president tomorrow but Nachiwala tomorrow can become a former president Dr. Azago bajje mu mateeka kajja recent anakoza myaka 2 anakoza myaka 3 mupiira myaka 4 can become a former president Olira because eteeka ligamba Magolo yakola nti Magogo abavuddewo bani abalina okufuka abasobola okufuka nti first vice president Justus Mugisha Justus Mugisha abataliwo ani asobola okuddawo awo nti second vice president ye Dr. Aza Taibu bwaba taliwo Nachiwala Kinzi third vice president nenjala okubuulira ande mwesigwa ongambo jati ande mwesigwa talina credentials Mujibu Kaswa talina credentials so lamukiza kwesimba so bino bye tutunuulira tugamba nti bwe mubeera mu mwali fugetinga bino byonna tiimu z'abakyala oba abagusambako ogw'abakyala muli nabo waliwo abamu not all of them because abakazi bamanyi olaba abasajja be beekweka nalabye Saala Kityo ng'akaaba naye bajja bitege anti buli muntu alina grievance ye buli muntu yenna alina ennaku ye ku mupiira so nga tumbawumba bubaka kibwowa FUFA president kiri kimu alizayininge ye option yo kaja omupiira guleke omupiira gulonde omukulembeze waagwo anasobola okutereeza amateeka gano anasobola okutereeza n'okwaniriza abantu b'omupiira anaamanya nti obukulembeze bwonna bubaako entandikwa n'enkomerero okwekalakasa awadde gahead police tetunafuna clearance yaako tusuubira okufuna clearance mu wiiki ng'emu kubanga tukyalina ennaku nga 13 mwamuwadde bbanga ki twamuwadde wiikisi 2 ng'alizayininze tumwongeramu n'allowance ennaku 2 alizayininge oba asasule mmwe asasula abantu bonna nati akyuse ne policies z'omupiira singa abasasula mulyoka okukkiriza asigale singa asasula ababanja bonna tewali butabu singa akyusa ayita executive ye ne bayita delegates ne bayita mu AGM nga bwe bagiise ne bakyusa amateeka gano agakkiriza inclusivity ne transparency n'akola proper accountability tetumwinaako buzibu so oluvannyuma press conference bayise GM baali bagiyita a few days back so tusuubire nti nno banaabiteesaako baamala dda okuteesa bye balina okuteesa nga bino tebiriiko mbeere bulungi mweraba kale so